ne bagamba lw'eddagala eryaleetebwa nga liggwako mu nnaku ntono nnyo, era eddagala lino nga baaliweereza mu Uganda erya Pfizer nga ligenda kuggwako. Bangi temwagala kusoma. Mwalabya Sunday Monitor yabadde ki? Saturday Monitor. Yuyo Saturday Monitor mumulaba. Yakubye egguliro eryo n'abagamba nti eddagala wuliriza bulungi, 6,700 liggwako mu nnaku 6, mu nnaku 5. Kikyo tunulirawo oyo Monitor. Essaawa zino nja bategeeza bannayuganda yonna gye muli nga mulina abantu bammwe mu byalo, mulina abantu bammwe Koboko, Manaafa, Isingiro, Sheema. Eddagala Mwami Museveni ne gavumenti ye lye baleese kati wayisewo ennaku 4, olunaku olw'enkya eddagala 6,700 ligenda kubeera fu. I repeat, mukijja ku nse nkibagambye, najja ne nkibagamba ne muloosa katemba. Yuno Saturday Monitor n'akikuba mukiraba. Eddagala ligenda kubeera expired. Eddagala lifuuse expired buba butwa erigenda okubibwa bannayuganda. Essaawa zino nkutegeeza gwe munnayuganda ali eyo bagenda kukuba eddagala. Weevu namba 3 gye balangirira eyinza okukutwala. Bano abasajja tolooza nti neddagala bayogeddeko nno na ttono, simanyi 6,700 erigenda okukubibwa mu bitundu naddala eby'omu Buganda region. Kati mu ddagala lino effu, muganda wa Andrew Mwenda gwe bayita Margaret Muhanga, oyo mukyala yajja ku TV n'ategeeza ensi nti ne Kereziya, emizikiti, amakanisa tugenda gasaba bagemerewo. Lwaki? Kiki ekiri emabega wa kino? Kankusomese otegeere. Bano bwe bakitegedde era ne bakitegeera nti abantu batandise obbakyawa, nti abantu baafa naddala abagemebwa mu kugemebwa okuwedde. Bano abasajja abatatwagaliza, abakyayi n'abakyala abakyawa bannayuganda ne basalawo ne bagamba ne Kereziya n'amakanisa tugayingizeemu kino. Bannaddiini abakulemberwa Stephen Kasimba Mugalu, Ssaabasumba wa Kereziya Abakristaayo, kati gwe bataddewo nti akulira Interreligious Council, Ssaabasumba Kasimba Mugalu, ne batuula ne bapasita Serwadda ne bayisa ne bagamba nti abantu bagemebwe ku makereziya, olufuluma kibeere kya buwaze. Njagala kutegeeza gwe munnayuganda ali eyo okuggyako nga gwe okufa okwagala. Ula egguliro eryo erya Saturday Monitor lyatugamba mu nnaku 5 eddagala ligenda kubeera wulira expire in 5 days. Eddagala erimu ligenda kugemebwa Masaka terinnatuuka, ery'omu bibuga lye lituuse. Kyakubiri, waliwo projects abazikutte. Ojja kusanga naire breweries bannannyiniyo nga be bakulembera ebyokugema abantu. Eddagala lya Pfizer nja okutegeeza nti conditions eziri mu Uganda n'obubbi obusemberedde obuli mu gavumenti ya Mwami Museveni tebasobola kukuuma ddagala eryo lituusa lwengo, kubanga ssente bazirya. Home temperature erina okukwiribwa, tekisoboka. Bannayuganda mugenda kufa ng'ebiyenje nga temutegedde. Tewali tteeka ligwa gavumenti kugema muntu ku mpaka. I repeat, teririwo. Omuntu wa ddembe ogamba eddagala lye mugenda okungemesa kamale ddira expire date yaalyo. Kyakubiri, eddagala lye mungema mugenda kunkuba ki? Bannayuganda tetwagala mugezese. Bannayuganda saagala mwefuule babuyabuya.
abafudde mu coronavirus awedde mu balabye ne bagenda kubira maama wo mu kyalo kubira jjajja wo mu kyalo sengaawo omugambe maama babitadde ku makyaki batadde ku ekeresiya batadde ku misikiti olumala jjuma nga bagema maama ogenda mukola otya ntandise vidiyo olaba eggulire lino erya Saturday Monitor lwaki bakola ebintu nga bino bano gavumenti eno bw'eba egenda kukola ekyobusiru n'ekyobugwagwa esooka n'ekiteeka mu mawulire n'eraga nti twawoninga nti eryo fu amawulire ne gakyogerako liragawa gye buvuddeko mwami Museveni ne gavumenti yo mwe mwennyini omusawo wa State House yavaayo n'agamba bannayuganda baabakuba eddagala ly'amazzi ne tukitwala bwe kityo mikwano gyaffe ne bafa omukyalo wa Royce Organic banyumiza emboozi ye saagala kugiddamu Evarist Kayondo owakasiita neefa gye yafaamu saagala kubiddamu twagala okubuuza gavumenti ya mwami Museveni eddagala lino mugambe ligenda kugemebwa abasomesa ligemebwa abaana eriri expired emitwalo 607 eddamu wasigalawo limeka in 5 days eddagala limaze ennaku 5 nga liri mu Uganda kaakati mulimbaani musiruwazaani twagala babuuza basajja mmwe bannayuganda baabakola ki kyakubiri bannayuganda mugenda mbalabye muteekayo ebibegabega anti mupapa bagulira amabaala ndabe bano sima badagala asirwanga bakunga abantu mukunga muli basawo temukibajako nga konti twaziika oyo Frank Gasumba aga banne mugende bagambe bagule eggwanga ne bwaligula tetulina kyetufunamu ne bwaligala tetulina kyetufunamu tuli basibe gwe Frank Gasumba oyisaawo bibyo bannayuganda this time around you should start that bakadde bammwe bali mu byalo tebamanyi abantu babasse mu coronavirus ne babakuba ebiyiso intentionally sente za corona ne zirinnya emirambo ne bazinka kese enkalu nga gavumenti ene eyagala sente kati gwoli eyo owoza genda bagema abantu bagenda bakuba bino buketi soma Saturday Monitor temusoma mawulire ba MPs bino byabadde ku floor ya parliament obulamu bw'abannayuganda it is the first priority obulamu bw'abannayuganda mwabalina bategeerera nebino mulaka temusoma mawulire tubagulira amawulire tugabawe baganda bange kikaabya kinakuwaza gavumenti eno okumanya yakyawa bannayuganda ensi Australia South Africa zagoba eddagala lya AstraZeneca bano ne bakwata akabbo ne batwala abawaka parliament nja kubabuuza basebo ne banyabo owa NRM FDCDP NUP sente za ezaguze bawayo supplementary line gwanga ogula eddagala etuufu zalagawa zino zonna donations zezita bannayuganda bano babasajja baagala kunyunyuuta bannayuganda kubanyunyuuta kubamalawo gwe munnayuganda ali egamba tambuza vidiyo eno bino Lumbuye yabyogeranga essaawa zino tetwandyagadde Lumbuye akomewo nga miliyoni 25 zifudde z'abannayuganda tetwandyagadde Lumbuye akomewo ng'abaana baffe bafudde bino tubibagamba mu bitegeere olaba church zezigenda kati okugema church babayingisa ekitimba kyemugenda okukaaba abantu baffe bagambe Father Gundi yatugambye bagende bakole ki bageme ensonga eyo nsaba tujuulirize bulungi ensonga eyo tujuulirize